Sirina holiday yange nga ngenze mu nsonga z'abakyala. Ekibeera nga si kyekyo nina okwegatta. Panga nno, waliwo nno ne bossi wange gwe nalya n'aŋŋamba jangu n'obukebera ne mugamba kaale kati agenda kunkebera nga ndi mulamu. Era nze nkyalina ne bugundi obulaba. Mbeera nze bankebezakebeza buli kati tebakkiriza mbu ndi mulamu. Nze ku basajja benzize nga ndi ennaku zino. Omuli Joseph Famous namulidde n'emikwano gye gyonna nga sikimanyi. Nagenda obbagwako lumu eyo mu bbaala. Nga batudde ku tebbo y'egyo. Ne mbatunuulira kati ne njagala mbuuze ku Joseph Famous ne ŋŋamba bali bagenda kiraba bati. Boyfriend wange nno yaze n'ankima waka aganye oyitawo n'aneetolooza eri ebuziga. Ofuna boyfriend? Esi wakubeezabeezaawo. Yaddala afuna boyfriend? Ate kati nze mwagala nze ngamba ebyange nze tebasobola kunjagala. Ate nga sibyagala kuba saagala stressinga abantu. Kati ogambye boyfriend we yakukimye? Boyfriend era kyenkana aba boyfriend. Kati ye amanyi muli mulaavu? Ye bw'alowooza. Naye gw'olowooza? Kuba nze nkimanyi wamala ofuna ebibye ng'abwaka. Tanaba kulya? Tanaba kulya. Ng'omulwisiza. Ate mmulwisiza kati obadde oyagala nkole ki? Lwankwanidde muwe. Yakwanyadde? Si bbanga ddene. Mwezi omwezi? Tetuguweza. Kyali mupya. Akyali mupya. Kati ye mupya gwe tulinawo. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Your boyfriend omupya gwe tulinawo kati. Naye amanyi waliira tebaddamu kulaba. Ati kati era nange webyange obimanyi bamala okukulya nnyo. Mba nsigadde kubulookinga oba ofuuke status viewer. Nabe wafudde status viewer? Bangi nno. Nkulaba ng'olaba status zange naye nze sikunyega. Niwaagi commentingako? Ate kati wo commenting era nkuleka mu siini kiki ky'ogenda okuŋŋamba? Yegwe omusana mugulaba? Gwe tugulaba. Gwe bayisa gutya? Bubi nno nnyo nno. Gwe bubi butya? Ati kati era tukyayambala ngoye era engoye tuzambalako nga tulina we kati nga bw'ompise n'enzijja. Temukyambalira kati ngoye? Tetuzambala. Anyway, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Wena bye weetaaga China, buy with Joseph enamba kweri, just contact him ku byonna bye weetaaga okusuubula China butale biki byonna waali okuba nga akuyamba. Mutambule mwenna, consultancy, kusuubulira, kuterekera byonna abajja kuyamba. Then oyagala emmotoka, kibanja mpola, kuswapinga, buli kimu kika kya motoka kyagala agenda kusula motors awe Makindye ngodda mu junction ya Salama Road ngodda ku Entebbe Road, then opposite amafuta ga Oil Africa sula motors wali ekyemotoka kyajja kikumalira ku kibanja mpola ku bbeeyi ensaamusaamu musobola n'okuteesa okitegeera kibyaga nga atabuse kikyoze n'emizimu gye wammwe. Oliko emizimu? Nina n'egyange sijja fujjo bwegiti. Wali emizimu gye fujjo? Mungi ekiri. Oyina emizimu? Yeah, like si mizimu wabula mpewo. Oyina empewo? Why not? Zitya zikola zitya? Zinkuuma. Zazikutabukiddeko? No. Mugambe zange si za fujjo tezajja gye ndi kuntulugunya. Kale ategeera otya nti ozirina? Nze mmanyi nzirina kubanga ebintu bingi byenze nsinkana era tebintuukako mbimanya nga bukyali. Jawo katembawo. Ate kati goba obadde eki mulimu n'abalala no nga tebamanya engeri gya kufuga mu mpewo zaabwe ne zibasula n'eddalo. Gyebalira okuba gwatanaba balaba. Nawe olina ezizolo kuba okiraka tomanyi nti olina. Zo zino nziraba ziyita wano ebikoola byagala ggwa. Eyo kibuyaga. Kibuyaga si mpewo. Omanyi n'okweraguza bulijjo. Si mbu okweraguza wabula bya ddala lwokuba temukkiriza olumu. Tukkiriza naye naga batulindyemu. Empewo teri atalina mpewo. Kati ekisookera ddala mu byonna olikkiriya? Ndi fine. Omwezi gwa love tuli mu guvaamu nakoma okubeera naawe nga tugenda mu Valentine.
nze love wange nagamba nze love wange oyina boyfriend omupya ebya love ate waba wali nekitegeeza nti ayina obeerawo olubeerera nze mukwano buli wiiki nkyusa abasajja buli mwezi nkyusa abasajja kuba tebawangaala nange olina empisa embi sirina mpisa mbi lwaki tebawangaala naawe nti kati era nabo bayaaye kati no nze kyewunyisa omusajja asobola n'okunnyimiza n'aŋŋamba ng'olina akabina akalungi era n'omanyira nti oyagala akabina olumala okufuna kyayagala ng'abwaka ekyo kya byonna batuwa ssente ne bw'ogenda kyokka omusajja kuyimiza mukono oyimirire no like katono gwe nina saga namwogera kwa bulenge gye namusinkanamu yalemerako nnyo nsooka onnyumize tukase mwamusinkana otya ansanga kasike nga ndi mu kufuluma kawe ku bitaala ku Lwokuna yeah omanyi kasike esinga kukwata Lwakuna yeah nga ndi awo ku bitaala bino wano ng'okkirira bw'oti yes nga nvaayo nga ndi mu kwambuka nga tumiza safe border ng'ovudde mu kasike bw'oti ofulumya ogenda ku bitaala wano bw'oti wayita mulyango gweno gweno mu parking oyambuka bw'oti gye nayita yalemerako nnyo era neŋŋamba kamale gamuwa namba ngagala kundropinga waka neŋŋaana yali yakulabira mu bbaala no yali alina yaŋŋamba yali ava ku airport n'akudropinga bwete we twatandika ne wakajja bwe yakudropinga tewamutwala wa muntu mulala no namutwala waka kuba ne leero gyannonye nga ndeeta wano kati emirimu gya airport tekyagikola abeera mu kusomba gwe nedda takola mulimu gwa yali adropins I think it was his brother okikakasa ali brother kati nzinze binkwatirako ne bakulonda ekkubo bwe batyo ate banondako omuntu gwe balonze ekkubo yoyo gw'ogira n'otegulirawo n'ogenda n'olya teyategula lwaki kikiwa nagaana buki tewali maama bagambye woba ozzeewo nkwana olabika bukitegeeza nina okutuuka nga nkuweerawo kati bw'ajjeewaka tategula ate kati ennyumba ogiyingira gwagisasula bwakukimaako like ekikomero kyaffe kiri ku kkubo awo nga ku totaalo oyimirira nze nenzija nfuluma ekikomero nga neesogga mmotoka tamanyi mulyango mutuufu ne location yange nagijjako kuba wali olume yajja nanga agobera location paka ku mulyango soka ojumiza era abali eyo ng'oyinako location yo ku simu jjako mukwano kuba lumu bali kukubya kugambye omusajja yajja namulagirira nga manyi waatuuka ku kikomera agenda yimirira mukwano yapaakinga wali ne banne n'abaleka mu motoka najja ng'agoberera location nali nfuluma nga ngenda mu motoka yo musisinkana nga ku mulyango yali akubidde nti nzija yes nemubuuza otuuse otya mbw ate location yo yendeese olwo singa aliwo mubbira ebibye olowooza nali siwedde nali mpedde naye kino nkyabyo oyiye wali omugjeewa abasajja tubasisinkananga omwezi guno gukutambulidde gutya soka ogumpitiremukko omwezi gundaba nange gunsuseeko ate gutya kati waliwo abanneesunze mu mwagala kuyingira Ramadan nga mwamaze kwegadanga nange mukwano muzitegeke eki sente ate ki balinga bameka bayitirivu nno bagambye batya kati ne waliwo awo gayi soka onyumize kati g'osuubira kubeera awo ng'ondaba wano nga bankolako interview buli lunaku n'olaba interviews zange ate at the same time you tell me that you don't want to know about my background ate nonsindikira video zange zonna ze baze nga bankola interview kyogamba nze siziraba nze azikola babibuuza nze why do you send them to me I already know there are interviews outside there waba waziraba n'otaziraba gwamanyi woozirabye so olwemala olaba interview zange naŋŋamba enjoy your life konze kati it's time for you to break up with me now cause ndowooza kati olabye side yange enda naŋŋamba kyewunyisa nno olabika innocent kola ebiseera byabeera nange simunyizangako just was happiness mwali mumaze ebbanga ki si bbanga ddene twali ndowooza tugenda mu weeks nga 3 nga mwekwanya yeah ng'alidde nga muwaddeko gumu
bwe yalaba interviews munalyoka akyusa ebiro kyokka yali agamba ngenda kwagala nze sifaayo ku biki byonna ngenda kwagala mu sense eno era nze namutunuulira ne ngaleero kati interview nemalamu essuubi like interview yamalamu essuubi nengamba it's okay ate tekyannuma ne mu blocking ne mwene mwani blocking asigale nga status viewer wali omugyewo namusanga ku Dice Munyonyo. Even talk about Dice. Mu Dice muba bukunya. Ebbala mubeera bukunya. Katate buzibu ki. You people know. Tetuba bukunya naye tuba twambadde naye tengo ekisinzire ngoye ze tuba twambadde. Nedda. Nalabye videos za Dice mubeera mu wane Munyonyo. Ebbala bagiggale. Ate lwaki bagiggale? Nalabye buli muntu ali si yeekeza paka sawa nyezo ku macyange ekuba. Sikesangako mpaka kusawa. No ngambe yebbala. Si yeri mugundi ngovudde ku ava muno close no gyawo. Ngovudde ku share wa Starbucks ababichi. Yes. No banga agenda ku Jolly. Yes. Weri walonge kikomera wano we watu wagulu. Yes. Awo wakusaasira. Mbadde sikimanyi ekyo. Ekyo kikomera motoka zitera okuparkinga nga zitudde mu gate. Awo wakusaasira. Eyebbala eyo nedde yo shaniziba. Dice eri wano maaso ko yes njigitegedde. Mbadde ngamba shaniziba. Shani yeetaaga okuggala. Ekeesa paka sawa nnyo. Naye ina obuzibu. Byenyambala gye mwambala mbi. Anti kati efunye obuzibu yeffe. Ife buzibu kati. Well, you already know my dressing code. I don't put on long things when I'm going out. So no kwambala katimba nenganda bakeka nkolera n'entambula. As long as nze ku mulyango banzikiza n'ennyinga, what's wrong with that? Tuba tugenze kunywa. Odenza ku Dice sigenda nga zisina table. Ngenda ngo odenza ina table yange mwenze saka nyo bito byakuyimirira mu bbaala. Ngenda ngo olede bakimanyi ngenda kujja. Ntuuka ntula. Kati noyo sebo je yansanga. Akujja mu Dice. Yes. Yakayana. Kati yakayana. Aine myaka emikoyo. 35 bwe yangamba. Nenga walabika. Alabika nga 25 awo mwana muto. Naye ate ayina omuwala mukulu nno bwalina mu P7. Omwana we. Kati namutwe nengalira abasajja mwekyanga kyanga. Namutwe nengamba anyway. I don't have any problem. I don't blame you. Because era na wali togenda wangala nange wali oyogere just byali bigambo ngo ina kyonjagalako. Nangamba mbo how will your parents see this? Naseka no seka. Niye katono bisi. Kati yeba mulaba batya mu Dice. Gali mu Dice. Ekyo nsatanywa mwenge. Mbe bano babayika ino gupichi gunene guti. Bayika. Ajja naguparkinga awo ne omunala kwa no muwala ne. Yali antutteko na wakanno. Nan dropping akewaka. Kugupichi ogwo. Gwatambula obukunya bakutade kugubayika ate kati buzibu kyo buli awo noleko tukawe nango okute ice atenga kutte ice eyo nempewo gubagambe wange sinaayo sweater sagala kuzambala lwasonga sagala kyo kyakutute mu club mu Katimba just kyekkenali njagala gwe ne bugumu gwe toliraba era weebikirire ng'ogenda mbala ng'okimanya ogenda zina otuwulire ng'otuuyanye. Nero oyo weebikirire maama siri musiraamu. Bugumu ne bakoze. Olaba n'ennaku zino bano Abasomaali bano simanyi balitria be bajja mu bbaala nga beesaza obuntu naye musalo basanga beebikiridde. Nabo bajja mu mabaala. Obadde otya. Omanyi tekiraze beesaleeyo mu bbaala. Muba nabo? Babeerayo. Babeerayo. Okay. Obadde okyanyumiza omusajja anagamba temugenda kuddamu kubeera mwenna yakujja mu Dice. Nangamba mbu I should enjoy my life. I was like, okay, what is wrong with that? Order. Kusoka yali amanyi akwana malayika. Yali amanyi akwana hambogaalo. Kateeka mbabuliremu abasajja ekintu kimu. Oba oyagala omukazi. Kati nogenda nonna kyogamba Bad Black yali malaaya. Kati aliwa. Tali mu bufumbo. Atudde nno asinga nno na ne banno. Kati omusajja oddaawo ng'ogamba simanyi
olabye gundi y'omukazi mukwano ogenda kubanoonya otuuka owase jjajjaawo nga yeewaka gulaba ng'omutuufu kuba buli omu alina background kabe mwana w'emyaka 3 omanyi kye baba bamukwata buli mwana alina background kale ate nonze background yange ne badde nungi sinambi nno yes ogera biki nungi muki kyeki gifula ennungi my background is okay nothing wrong with it yeah sigamba background kyotamanyi kimanyi lwaki okijolonga ate kati bibi ki ebiri like in my past what abasajja olina okukwata ekintu kyo oba mpologoma toba nakyo mpaka wanaaterera mu line naye wonoonoonya mukazi bw'otatereera bwe sitereera ate lwaki mba sitereera ng'osobola otereera mu maka go nga lwaki ne bakwasa ne bakuteeka mu maka badde otya nibagaa tekyali kutambula kati tuulaawo buli kimu tukikuwa nsobola nno naye si kuguno omulembe gwaffe guno ogwa Museveni gwe tuliko baana bayaayi muli bayaayi be baatuyigiriza nze nno nayina nnoze true love naye kasaba amenyamu omutima emirundi nga 2-3 nagamba oti n'otandika balya kimaafiya laavu sokodde ebbali netandika nange obbalya kimaafiya siina budde wali ogamba Ramadan mugenda kukola ki baagala kwegaddanga nga tebannaba kuyingira Ramadan ezo bezi bazikuweereza byaddala ate kati oyinza nkulimba katulabeyo ko bakuweereza nagamba mbona mugenda kukola ki bireke nyinza olabiramu gwe mmanyire nga gundi naye bulijjo okitago kibatwa ki ate nno mwebali nno ng'abamu nno bandabira ne kuzino gundi zo ne bangamba oyo dayisi mukwano gwaffe ate banneesibaako nze sina gwe ntuma kukwana bakwaliramu eyo kodi ndi mukwano gwabwe ate kati nze nkwaniramu eyo kodi ndi mwana muto mbudayasi mukwano gwaffe siri mukwano gwabwe sirina gwe mmanyi nze mu nsi ndimu bw'omu bwenti sirina mukwano ate mukazi wo nawe omwegaanye ngamba abo abawooza mbu bammanyi bakwano bange tebammanyiira mukwano ebyammwe muve mu ebyo nti ndi mukwano gwe kati nga bagamba oli nga akugamba kati oli omugambo otya nti nga tetunnatandika kisiibo kuki ati baagala kita nawulidde eggulo nabadde ku live y'abaana bakyampanya ne bagamba nti yakusatade ekisibo kiyinza otandika ku Saturday yes kati kitegeeza basigaza yena ku ntini kati bonna bayaayaana wenanga bameka nze gundi yange esinga abasajja be balimu kati abakazi bensinga okwogera nabo ndowooza ye mukwano gwange balinga ngamba bayaayaana bangi kumpi esimu yange yonna layini yange yonna baagala kugenda mu Ramadan najjanga mukwano gwange awunzika nsape ekitegeeza teryajja nakigendera kyakubeera mukwano gwa ate kati omukazi obeera otya mukwano gw'omukazi gw'omusajja lwaki nedda era ojja kunzika ng'otome ogize nze nga ndi mukwano gwo anti kati ate gwe otera okundaba alaba ate olina mukazi wo nanti nange kyegambira abo ababakwano tebalina bakazi baabwe babeerako ne bafriends mubeereko n'emikwano gyammwe nga basajja oba ate tubaagaza ki esooka n'omusajja gw'osobola n'okukubira essimu gwe mukazi mpoziko nga era kyengambye nti era luli wawa just mukwano nga muludde bino n'oba oli mu kizibu omusajja n'omusaba ssente ajja kugamba jangu zikime ewaka bulira soko bulira bakola batya akugamba jangu zino newaka nga tuli mu kizibu ngendo weeyo amagulu bakulye ofune ssente kati ate kiki mukama katonda subira kubeera omusajja tasobola wola mukazi ssente mpoziko nga bano kati bano abanenene abo agamba awo ekyali wange ndudde naye ebiki bikyanyambye mu bingi naye kati gamba ono mutabani wa Falaawo akuweeyo ssente ogenda muddiza agambirawo leero gwe jangu buziwaka okime ebintu byo ng'awulire oziteeka ku simu zimumenya kuba oba ogenze ziriira bwereere
Bo tebakyayambirako ddala. Kati kigeza bana bawala tubave kuzaala bana bawala. Ate kati mugenda kikolera kikatonda yakissaawo gogenda kijjawo. Zaala buzaazi baana bakunyuuke bafuuke miyaayo abanaabeera basiraamu nga baddiini nnyo tujja balabiraawo. Ngo bakunyuuke. Kati obudde buno omusana ne bwajja ng'ali serious simanyi nze mulaba ng'asaaga. Ne bwajja ng'ali serious nga njagala. Nze mulaba asaaga. Ne bwaŋŋamba mbu okole buli kimu. N'oŋŋamba mbu onjagala mukwano. Mba ndaba onnimba. Omubazi guno biki ebisinza okunyiizaamu nga ggwe? Ebisinza okunyiiza. Dayisi oyagala ki? Olumu oba nali I was at Mezo. Gayi yajja. N'abaana b'obuwala. Mulabye. Tulina ebizibu. Obeera ng'omanyi olina omusajja kumbe muyaayo. Kati nze ninsaasirako lumu omuwala like I found some girl. Yali atudde naye ng'alina gw'atudde naye. Kati ndowooza baba gwe gwali gusoose bo nga bo okweraba. Kati Gayi yalaba wajja n'atukwana. Abasajja mwine engeri gye musambamu omupiira gwammwe ate ne mugugussa. Omusajja yasobola okukwana okuva ku nnyoko n'adda ku jjajjaawo n'adda ku ng'abazannyira mugenda okizula nga it's too late. Nga mwenna yabalya dda ate nga temulina kyakkola. Kati mubeera ku Mezo. Era Gayi yajja n'ankwana. Bwe yamala okunkwana ate laba mukwano gwange yali taliiwo ku table by then, yali ali mu washing room. Kati mukwano gwange ndowooza lwe yagenda okudda nga Gayi amaze okunsaba ennamba. After neesitukamu katini Gayi omu najja n'asaba ono omuwala ennamba. Kati mmanyi ffe nga ffe abawala tuba ndi awo lumu nga ndi ku gundi. Lindako. Gayi yalina omuwala gw'azze naye. Ate bwe yalaba n'asaba gwe ennamba ate n'asaba ne gwe wali naye. Mu bbaale munabeera ng'akwanyimu abawala basatu mu ddakiika eno. Ate nga bonna n'abalaga nti abagulira ebyokunywa mu magezi. Kugambye nze yatuma weyita mbu baŋŋambye obuuze ky'oyagala okunywako nze ani oyo mb'oli. Yakusaba ennamba? Ne mugamba kale nentumya byenjagala ddakiika 2 weyita omulala n'ajja. Nga ndaba n'ono bamuletedde ebyokunywa nga nze simanyi bibaawa. Kubanga bweta banjawulo. Kyokka nga ne gw'atudde ne takimanyi nti alina baakwanyaawo. Takimanyi nti alina baakwanye. Kati oba lumu twaliwo alaba we twegwako ng'ate alina omukazi omulala ate kirabika oli oba yali maama w'abaana. Gwali naye ku olwo? Mukazi nga yayomba. Ng'atayombera. Kati ate yagenda okuyombesa ffe ne tusirika ne wasitukayo omulala. Sokolindeko. Mwate omukazi nga bayombesa ki? Ati like omusajja yalina engeri yali atutunuulira manyi amaaso tegabula. Ng'abatunuulira abantu b'amanyi. Yes. Kati ko omukazi baawange ng'atunuulira nnyo bali abawala kiki? Abakazi b'ewaka muteekerawo okutambula n'abasajja bammwe mu mabaala. Nze kye mbagamba naye tebawulira. Ogoberera otya omusajja ojja nafiira lumu mu bbaala. Omukazi ssebo yasituka bulungi nnyo n'ajja mu bulambalamba n'aŋŋamba gyebaleko. Oze kale. N'aŋŋamba mbadde nsaako ku ssimu yo nnyo omuntu gwe njagala okubira kumbe ateekamu nnamba ya bbawala abo bamwere. Lwaki omuwaayo ng'omuwaayaki? Ate kati nze binkwatirako wa? Kuba aziroma sitofulumala ssimu yange. Nga muwe essimu agenda ossaamu ennamba ng'ereeta linnya lya musajja we n'ambuuza n'ennamba wagijja wako nze mbadde mmanyi oyagala kkuba. N'aŋŋamba era eno gwe mbadde njagala okkubira. Ko nze tulina gye twesanga eyo. Omukazi n'asooka agenda akwata bbaawe wano n'amusika nakimanya musajja gwe tolina magezi biki biki. Kati laba abaana b'olimu b'oli mu kwonoona bikiiko omusajja. Kati mbadde kingaye tannategeera nti mukazi we yamugudde. Ng'agamba mwe abaana be boonoona. Mbuffe baana. Lwaki temwewozaako oli Kati nze nina obudde obubi. Wani mwoza ng'alo gwe totuyita baana. Tuyinza n'okuba tulabye ebisinga ku by'olabye. No, kati nze olaba we mbeera mu bifo ng'ebyo mu bbaala. Osobola okuntyobola nga bw'oyagala. Ne nkutunuulira.
Kasuuta nkuba luyi. Kuba nkuba luyi nze nsitula ccupa. Yeah. N'ogikuba omuntu? Nga lwaki oli mutemu. I don't allow someone to insult me up to that level. Kati yayomba n'ayomba aba akyali mu kuyomba ng'ayombesa ffe. Ndaba ate mu mulala wasituka ku ttebe endala. Nakagamba ye kano yomba ki wakatuwoganira otuwoganira kiki? Olowooza musajja gwe kaamulika. Omukazi ate gwe ovudde waka mukene. Gwe kyali mu bbala gwe tokimanyi. Lutalo lwa kwegatta. Lutalo lwa musajja. Era kwegatta waliwo ekirala. Naye nze ekirungi byonna ffe tetugaba mangu. Ate kati liiso nkuba lyaki bya ddala. Tetugaba mangu yali tanaba tulya. Ffe kati awe twakimanyira nti bujjo tuli ku muntu omunze ne mukwano gwange ate n'oli omulala. Wali tokitegedde. Kati ono wajja okuyombesa. Mukwano gwo naye wakugambira nti nange n'amagye. Nga tanaba kitegeera nga gamba ye omukazi ng'akuyombesa ti. Nga nawe tonnakitegeera nti ayomberawo oli omusajja. Kati ono lwe yasituka n'agamba muyomba ki biki ne baddawo mu kuyomba byabwe. Kati laba oli wajjayo essimu n'agamba ono si ebbaawo nga mulaga ekifaananyi. Si omusajja gw'oyombera. Kati neggulo yasuzze wange. Omutegeerera. Omutegeera ne nga asajja nga muli bazibu. Kati ate oli yavako yava like kufe nadda kwono. Kyenako nagamba bugambi ono tusituke wano tuve okuba ekiddako wano nkiraba. Guno muliro mulala. Ne tufuluma ebbala naye nga sikikiriza nga ngamba abasajja. Ate nga naffe abakazi tubikolera ddala ebyo. Nga mufaaki. Ate nga tufaaki. Kano nze ku basajja benzize nga ndi ennaku zino. Omuli Joseph Famous namulidde n'emikwano gye gyonna nga sikimanyi. Nagenda obbagwako lumu eyo mu bbaala. Nga batudde ku ttebo egyo. Ne mbatunuulira kati ne njagala mbuze ku Joseph Famous ne ngamba bali bagenda kiraba bati. Nakulaba ne Joseph Famous ku live. Yeah. Nga mulinga wa promoting oluyimba. Oyo nno gw'olaba nno nga nokuba ennaku zino yantama. Kiki yakola ki? Oyo nga atera okubeera eyo n'agamba abantu mbu ndi mukazi we. Joseph Famous? Awo ku Daisy kuba lumu natukakaawo abaana ne bambuutikira ne baŋŋamba Joseph Famous abatugamba wano mbuno bbaawo konzaani. Ngenda omutunuulira ng'ayimiridde eri waggulu ku kakalina ne mubuuza ate gwe watandise ddi okugira. Kuba abaana abali bammanyi nga bye bampi. Temuliba ku Daisy waggulu eyo ne mugwa. Ate kati nga tugwa ki? Gwe kalina gwe togiraba nti kalina gw'osembera busembezi. Gwe kambuuze. Otuuka otyo kijja kikyagwa okwata Joseph Famous ne bakwano be bonna bonna n'obatwalira. Kati nze nali simanyi. Nga tomanyi otya? Nga simanyi nti mikwano gye. Yakusanga waye. Kuba abantu tebatya kutambula bokka. Joseph Famous nze yamukwana nno. Yeah. Namusanga ku Heaven. Koza Benida. Munyonyo center. We ayinawo kagundi ka concert ke. Yeah. Nzijukira nga ayinako ba Gloria Bugi baani. By then yali alabika bulungi muko. Kati yabaki. Afedinze. Kiki ekimufedinze? Sente zimuweddeko. Oyo muyimbi wa ggwanga. Yaliko manager wa Jostedo Yogola. Yaliko ne katakyali. Period. Olwo ensonga bakyakutamye Bayibeni kali nze nagenda omudde nga nze simanyi na muyimbi. Nabimanya na luvannyuma. Naye yeetereze. Ate ki? Kano n'okalaba boy wange weetereze kibulamu. Nakikugamba luli ndowooza yatwali ffenna. Sagala kyogera. Ki ekibulamu? Mwana sagala kwokya ndeka. Sokoleke nedda si kwokya ki ekibulamu? Nga ye omuntu talina buzibu n'ate waliwo something missing. Meter box tewera. Aya kimanye. Solido ntono. Nafumo.
omusinyaze galeta one phase Joseph Mas amachovola abakazi be babatwalanga exactly omwana sooka n'olaba interviews ezisooka naye nga nze sifaayo nga ngamba yi nga tomanyi lwaki babatwalanga Joseph Mas nga onyimbi kati agasseeko n'okufeedinga nga bw'ogambye n'akasente omuggwawo afeedinze ennaku zino werindako kati bakwano be bo otegeera otya nti mikwano gye kuba nabalaba nga bali ku tebo y'emu ate naye n'agenda ku makya n'akimbuuzaako mbugunde mumanyi ngaani beenyumiza no kiraka alabe engeri gye twali twetunuulira kati ate nze I was open on him nze mugamba gundi namulya saamulya n'agamba mbu mwesaamu amaaso I disrespect him ne mugamba ate gwe kuba ye namukwatako ne red handed nga alina omuwala gwagenda onywegera kuva kolona nti lwenakoma omwagala bino bwe byagira byonna mulaba azannya werindako bakwano be wali bameka nga babiri kyekirindi abantu 3 wali mukirindi abantu 3 bana ye waakuna mulimu ogukoze ate nkoze mulimu ki sinaba nno ntandika butandisi wumula sigenda wumula emyaka mito wumula mukko genda koko mu holiday oba mu leave sirina holiday yange nga ngenze mu nsonga z'abakyala ekibeera nga si kyekyo nina okwegatta bamuyise harmless weapon kati ekigambo harmless simanyi wekiva harmless weapon it's a name toli batanti wogenda mu meaning yakyo it's kibi waliwo omusajja lawyer ali bweru ayagala nkukebere HIV live ku kundi aliwo omusajja ali bweru mu epajja ali bweru tewali buzibu ne kakati osobola okukuba essimu nayo nabebutumya yagambye ayagala nkukebere ku kamera era ndoza interview gye tunaddamu ayagala kakati kuba agamba oteekwa okuba nga wafadda sifanga nno waliwo nno ne bosi wange gwe nalya n'aŋŋamba jangu n'obukebera ne mugamba kaale kati agenda kunkebera nga ndi mulamu era nze nkyalina ne bugundi obulaba mbeera nze bankebeza buli kada tebakkiriza mbu ndi mulamu lindako obeera wefumita buli ssaawa zino engalo zonna beera bazifumita tebakkiriza mbu ndi mulamu walya bosi wo namulya bosi wo muki bosi wo muki wali omukola emirimu ki olwo mutandika mutya manaye na posting awo status yange nembako byenkomentingako kati najja naŋŋamba maama ng'egyonyolamu ekiwato kiraka ne mu buliri osobola kuze osanga nsobola naŋŋamba oliwa kasaya mbuuza oliwa nemanya guggwa kuba bulijjo nange mwetega naye nga tandaba kasaya ŋŋamba nti oliwo ne mugamba ndiwa ne makinde ne mbala bweri naŋŋamba kankukubire ku namba yange eri private nga seeno nemanya guggwa era nabeerawo nga nkimanya agenda kunkuira wayitawo eddakiika nga 2 nansindikira message nampitiriza ne location naŋŋamba jangu neŋŋendayo wegwaggwa sasulayo nenkomawo omaliza nga bosi womulidde things are simple like that teyangambye nkukebere kati mwena abaliyo nga mulowooza ndi mulwadde mukwana simala by the way abantu mu comment babeera bagamba ozunza nziku bulwadde biki nziku kino neno zajja kukeberera wano nziku ki nza ekisooka nze bamikwano tebandya kitwe okitegeera
Lwaki baba bakebera gwe ate omuntu aba ayagala like kondomu eyinza okwabika. Kwanza njagala nnyo rough sex, saagala nnyo ebintu bya romantic ebyo binyiiza mudde beegenda. Ne boss wo omulya rough? Ye yali muneneko nga teyeetaaga bintu bya rough ebyo, yeetaaga kutwala mpola. Okuva olwo tataddangamu kusaba? Leka tonjagaza ki? Nekirala kyonjagaza? Mukyakwatagana bulungi ne boss wo? Tukwatagana, twogera bulungi nno, kati sikyakola naye mabaala gali nakyensalamu kuba mba saagala nnyo mulaba. Kuba omuntu gy'okoma omusemberera nekiri gye kikoma okukula. Kati nembeera nga ngenda mu bbaala limu lyokka mwe tukolera. Naye nga muwagira muleetera abantu. Babosi mulekera okulya abakozi bammwe. Tugenda bbali eno kasita nammwe mutwagala. Nammwe temuwulira. Olaba nga omwana akuyitako natandika Ate mbadde mpulirizamu nti babosi balekera okulya abaana be bakozi. Ate kati gwoga mujja bbali. Tujja bbali kuba baagala. Kati gosula nyiza okwebaka ne bosi wange tayagala. Era ngenda okulya nga amaze okulaba nga naawe okola kirina engeri gy'ontunuulira. Kitegeeza bino bye muva bosi yana muba muba mwagala. Tujja bbali n'okubabba tubabbe nno. Ate mba mutusiruwalirako. Oluddako leeta obukebera abantu bakakase. Neekebeze ng'alinda gundi oliko omwana bamwogerera. Kumbe ye just stress. Nange bankebere wano. Ndi mulamu nno nze gwe muliko wano. On behalf y'abantu abalala ngenda kukebera gundi gy'oddamu okukola oli wakeberebwa wano tubategeere oli bannange butuuke busale bubiri otegeere. Obuki ate kati ntegeere ki era mba ndi waggamira. Ate wewe Katonda nnyamba sirwala kubanga sigenda nzekka. Ex nkuddira supiidi. Ate bo olina kwekuumira ddala abantu n'obanga abantu lwaki oyagala ate okikola ekyo. Kati olwo bano abavaayo ne bamira n'amakerenda ku nga ne beerekodinga nga mirekerenda ekyo. Ani kati oyaba okwerekodinga nga abanga akugambye temujja gyendi bwendi oyo aba abatemyeko. Okitegeera? Ate oyo ye mulungi nnyo nti aba akoze aweeyana ensi. Bannange mundeke ngende bwomu. Kati nawe kye tuba twagala okole. Ebyasige nanzekka nedda nnyabo. Banno baleke basigalewo. Balina ab'okukola, balina ab'okulabirira. Togamba nze sirina baakulabirira. Bwe bakyoyisa oba wasalawo. Abaani yakutumayo. Lwali bw'oba tosobola kubeera na patani omu. Ate patani omu atawangala wiikisi 2 ne wiikisi 3 wala nnyingi. Waliwo ogamba nti obeere ne patani omu naye nga ate gwe patani ye owuwo ayina bangi. Ng'omanyi olina yekka ye ayina bangi. Ate kati abasajja b'ennaku zino za mulina abakazi be like omukazi omu. Nze nina ogwo. Gwe olina omu. Naye abasigala ogenda tuuka mu gundi ye. Nga bwimoji bwokka bwe buli wali bwa mutima buki ne bulema n'obikula meseji z'omuntu n'olyoka osoma gundi oba yamwaka ki. Ng'ate eringa etandika obutandisi. So okubira Joseph Masaawa. Ate mugambe ki? Nze ngenda okwogera naye sigwe. Kuki? Nze nobanga live yange weda ngagize nandaba byenjogera n'atakwata. Ate sizisagana olira simu. Sagala namukubira simu kuba. Interview gigabidde bwererawo. Ewa. Ku live. So okubirira Joseph. Sina bingenda mugamba. Nze ngenda omugamba. Ogenda mugamba ki? Nze mmanyi. Kati nze sagala mukubira ku simu yange. Wamukoyo tuka ku ekyo. Sagala. Nje omuntu wenkukowa mba nkukoyo omulundi gumu. Kuba mba nkuyambye butakubulookinga. Naye afuze status view wakati. Naye bo bakwano bali okyayogera nabo. Sirina kye mugamba ne bakwano be ne mbatwaliramu. Naye okuba mulimu gwe sinaba kulya ate njagala mulya kuba alina ssente. Shivani. Tokola bintu ebyo. Njagala mulya kuba alina ssente. Chumi yabagamba gw'okutte gw'okola ki? Gwobba.
lindako saako obadde ogimaze mu bulamu omuntu omu mu bulamu omuntu omu olwokuba buli wajja okumpita asanga nina puroguramu mpitirivu sisobola nga naye ayagala kyokka nga kimanyi bali bonna wabamala akiraka takimanyi agenda kiraba ani agira ani akusesa wali wano agamba ki mbuneeriire maama bana nina lwe nakulaba ng'oli live nga wakedde ku makya 12 nga bakudu olayika oli yali agenda ku Lunagaasi kuleka mu nju yange tugende ffenna ku makya ssaawa zalimu nga zaayogera wali mu mmotoka ng'oli live naye ng'olabika gye wasuze si kumpi nga bakutwala bakutuloka nali eyo gundi ye nansana gye wali osuze nali nsuze ku olwo kati oyo gayi si yali ate si gwe nali nteekeddwa okulya ku olwo eggaali yange yagwamu ngwe agigwamu atya ate era twava mu bbaala twali bawala nga basatu ne bagayindoza nga bataano naye nga ffenna twemanyi nga tuli ba mukwano ate nabo abalenzi basula like oba it's a family house naye nga emiryango gya njawulo naye nga olujja lwe lumu kati buli omu ajja yeesoga ennyumba ye kati nze gwe nali yali boyfriend by then nga simulabawo ngamba ali mu nnyumba ye n'okiraka yafuna emergency kuba n'ennyumba ye nali nina ebisumuzo n'enzigula nga taliimu ye mwagenda naye neŋŋamba ye nfaaki kati nagamba asobola sula nzekka ngamba mu nnyumba ye nenzira mu ya mukwano gwe tunaabaddira kubanza wadde njagala nnyo okwegadanga naye waliwo ekintwalira wadde like weeks nga 3 nga seebaka na muntu nga nendwawo like olwo oba oluddewo olwo mba nduddewo weeks 3 kati kolo nali nfa ng'omaze weeks 3 ate kye nali nsuubira si kye nalaba naye namuggwamu bugwi ne mugamba tugendere awo ogwa mu gaapu zo kano ne mukwano gwe takimanyi namutunuulira kyokka nno mizigo gye gimu nafuluma wanadda muli ne bagenda ne banyasha ne batunuulira kasabwawungeera namugamba gwe taddamu kunkubira ssimu naye yakudroping yandropinga bulungi nnyo seebaka nno nagaana n'okwebaka naye nga bwe bantemera wano omutwe era kasazawera ssaawa 2 wetti mugamba boyi ntwala ne nanvuga bulungi nnyo mpaka waka ku kikomera ne nfuluma emmotoka nabe ekikomera noza balabye emmotoka ez'enjawulo awo ng'ozimanyi babayika bwe bapaakinga abasubalu ne bapaakinga oba balowooza otunda mamotoka ate nonze I design myself naye engeri gye nfulumayo ne baŋŋamba ate n'abasajja nabajja okunda ati ojja otya ng'oyambadde bisaatisaati afuluma okunzigulira nga buli omu agamba maama but that's life cause nze kugina emyaka egyange sinoonya njagala boy kuba tebaliiyo tonoonya akwagala onoonya akusanyusa oziko nga musinkanye ku dating app eyo ate naye ngenda giteekamu nziremu ngiteekemu neera tunaddamu lunaku olulala naye nga kyomanya interview eddako wakeberebwa bulungi yali aboosi we naali omuyimbi n'emikwano gye abuzaamu omu bw'atannaba kukola ku mikolo mukitegedde ekyo si mu bubi yekikola mweraba ng'osiibuza nnaku osiibuza